Full figure kyakoze Zubeda Byantalo kibadde ekikambwe olutalo lwabwe nno lwandibanga alluzeemu. ene Newspack channel webale kuba nti nate ogiye kumidako mangi genkuletedde kambeere nga kuweerawo tutandise ne full figure munange avuddeyo n'abeera nga atabukira Zubeda. Byavudde munnange ku nsonga za Shiba akalungi kakati full figure talina bigambo birungi eri Zubeda avuddeyo n'abeera nga addamu buto okuba nti amusabula. Kakazi gwo ina mutima mbichovola oli kulevemu toli jivako chovola bokyazungira ku boda boda singa kukuba nofa nze nkuwana ne woli nsoko kufandi kuwarana nemba ngome muntu anajo libera siri kwagala kabere nnyoko siri mwagala kubanga mwabayina banyamwe mutuvumanga banyamwe we bale basobola babulirira nze mpalana yange tayo koma mpalana na malalo mpalana na malalo nga wana mbuzanga mirundi no mwana we yampadde kade okujja mu ebintu omwana we bata John mirundi njirina saze nze mpalana wadogenda kunyamba chiko wadogenda mpaka kumpatako kunia tewesobola ogadogenda kuyamba nze sine wenkuba nenkoma ngenda kudukira uwo nani kunonyeza ko ninjagala interview kaswaitani kano katununange jini lya bakombozi katununange biseseni hamonte ya mama wange nyoko ikaina kasola kazara buwala kye yavule yakunku mukedde limwe bunna magalo siba gwotambulya kaina nyina yapira ya family omukuba mumanira muttaka nakika beo navango muzungira ko musaba interview bumala okusola swala eno nayogera kigambo kimu ku interview ya Shiba nekandeka ke ebi mwaka wonya tebuli obona babwina ayine bigala bikunji bukoba kibata kye kikanywa kayitambula skin yake tambule kunju bukaite vake bigagirigimba mububulye wala mugwegombera mu firuta kana kye kyawade Shiba kikubye mugera tugamba ki wajula kusawezi nkibaddamu wajula kusawezi nga wajudde nga tukyali ewa full figure era zeemu okuba nti no alabula alabudde entambi ne basharomo abo bonna abagezaako okuba nti no bakoppa akasuku bwati bwabagambye oyakusibe yakuyambye ojja funa yakubuza banna nabe banywa whisky simanyi wine bali mu kucelebratinga baba sigade out obuziba mwina mwesigulya ku kasuku muntu waffe akuma lero ne musekencha kubanga long time friend mubukidde mwaga mwina obuziba bwo kopa kasuku temanyi kasuku bizibu ya isem kasuku abadde we kibulinga ina misango ngeji mubuze bakola sabyogera mu kamera omanye ntabaje bamutambuza amayisiro za spelling zawo tajja kujja mu kamera byogera mubuze nze bibuze nze yali mukwano gwe yali mfanfewe bwe twazungananga we kibuli naye amanyi wakwasaganya abantu nagana yetonda nakola atya amanye sente ze mumutwalidde temula kati nga akyuka era asirika gwe n'ovuma nakola ati navuma yanafuna like sine views noma nasumula bia ne munywa simanyi munywa biki omanyi simanyi mwengeza sinywa mwenge simanyi bika bya mwenge nonywa nolaga ntambyo kikubyo munnange wanange oli wakabi otunda kyoli munatunda ddagala ganda gotunda ki wotegereza obulamu bwolaba muvinga oyina ekoti ya pink ne sati yewo kati olutatelujja kuba mukolerera mmere mwana nefe mugenda munga mugenze kulya mmere nze kasuku yantwalanga kupiza boni nga tumala okuba ntugenda kupiza boni olya pizza egi abantu aba n'ogirangira omwezi nze kasuku yantwala kupiza bondi okulwakuba nasangayo kaddunga kaddwa mmanyi nga mumanyi long time friend yali badisa luzina subscribinga likinga leka obaka bwawo mu comment section kakati nno munnange Calvin Kayanja avuddeyo n'abeera nga atabukira President Yoweri Kaguta Museveni nsonga ki amutabukidde lwa nsonga za Kadaga because of seniority. But now you are saying because Kadaga you get out. Really? People have sacrificed their life, their future for the party. Nemutijukana n'omupya nemukozesa abantu ng'obupiira bugali mpitawa
kale wadde maama Kadaga abyogedde agenderedde naye ali presentinze obulumi bw'abantu bangi abakoledde NRM ne basuulibwa nga kasasiro ne batajjukirwa ne bakozesebwa. Maama Kadaga oyinza okugamba nti emyaka gimuwuubidde akawero kituufu yandiwummudde naye amama Mbabazi yakola ki NRM mumanyi omubiri gwe yagiwirawo. Kale Kayihura n'abasigadde abalala bangi ku levo zonna abasuulibwa nga kasasiro. Maama Kadaga ali presentinze abantu bangi okwatulira muzeeyi maaso ku maaso nti lekeraawo okukozesa abantu n'obasuula ng'embwa ku jirikiti ogwo muze gwe NRM ne mutijjukana ng'omuwadi omukazi ku buli mupya ne mwerabira abantu abayimirizaawo ekintu. Era NRM bw'enaagenda n'empisa zino mu bbanga ntono NRM ojja kubeera ku ttaka. Eriyo abantu bangi abambadde essaati z'NRM okuviira ddala ku village level nga tebajjukiddwa. Abaakasala obusazi ne bayingira mu gavumenti be bafunamu. N'olaba ng'omukono gw'NRM guwadde ab'opposition guwadde abagulwanisa naye abantu abagubeereddewo ne baviiramu awo ng'abagula omusota. Maama Kadaga weebala omukulu oyo kumutugambirako alekeraawo okukozesa abantu n'abasuula nga kasasiro. Ekyo kituufu maaso makalu abantu babeereddewo President Museveni tebajjukiddwa. Abantu babeereddewo President Museveni ne gavumenti ye n'abakoze ebirungi ebiyitirivu. Obwesigwa bwabwe n'amaanyi gaabwe ne gafa ttogge. Maama Kadaga jju omukulu wamutugambidde misana ttuku nti lekeraawo okukozesa abantu n'obasuula nga kasasiro. We have sacrificed ourselves future for this party. Mulekeraawo okutwagalangako obutwagazi. Mulekeraawo okutukozesa ne mutujjukana ng'abawadi abakazi kwaba abapya. Ebyo bye bigambo byokka ebyabadde amakulu mu lukuŋŋaana olwo. Kubanga byali presentinze obulumi bw'abantu bangi. Gwe tomanyi abantu abamu bayita mu kkubo nga tebaagala na kutambula. Abantu abamu bali mu nsi eno balinda lwe balifa lwakuba lyamulukwe lwakutabajjukira lwakubasenza kati lwakubasuula ku jirikiti. Abantu bali mu NRM wano balina obulumi. Abantu balina n'obusungu ku NRM ze mbabuulira. Bakyayiddwa abantu boonoonye ssente zaabwe bakyayiddwa buli omu kugezaako kugolola naye ne bamusuula ku jirikiti nga kasasiro. Maama Kadaga weebale nnyo nange President Museveni njagala kujjukiza nti nkukoledde ebbanga ddene nkubulogingidde nkwagasizisiza abantu naye b'opposition be bakufunamu nze nakola ki? Maama Kadaga otukiikiridde. Abavubuka abali ku ground abakeera okwambala essaati z'NRM oli n'ajambala okuva obuvubuka agikaddiidde mutafunanga mu NRM kantu. Abava mu opposition be bafunamu. So Maama Kadaga jju, thanks so much. Bajja wuuno munnange avuddeyo n'alayira n'agamba nti nno tajja kuwasa. Bwekyatuuse ku Dr. Jose Chameleone akiraba bulungi okitegeera kaakati ebyo bye bimutiisa okuba nti nno awasa mbw abakazi muli babbi. Agera tutamya okuwasa because background ya Daniel she comes from a very responsible family, a very religious family. Otandika otokayanira ebintu by'omusajja. Bwegala kuba mati Daniel yali akola ina sente ze yateeka mu Chameleone. Chameleone buli kimu yatadde mu sente ze. Kakati gwe ebintu by'otatadde mu sente obikayanira otya? Ndako but it is her right. Which right? Kati omusango gwa kati sobulanze sigenda kuwasa. Possession and neglect. Kakati kankugambemu golaba nti kyabuvunanyizibwa Chameleone ogayana ebintu wakati ne Daniela. Omukazi nga Daniela alibadde agamba Chameleone empa divorce sina kyengenda kutwala kasana kuzalamu abaana basatu bana ebintu birekera abaana baffe nze ndeka ntambule n'obulamu bwange. Chobairo subira mu Daniela. Chemade subira mu Daniela. Kangende bampase. Ate musigazo omukwano because they are co-parenting. Tibacha bayine kibagata abaana. Okay. Tekisobola kugwawo. Nti kati Chameleone Daniela ajja kwekyayisa Chameleone akyawa abaana. Teri kintu kibinga mwana ukola nga tata weta mwagala. Nze nina abaana be nakyawolwa mama waabwe.
sibakule na simu simanchi bakola ki tosobola kwesiba ku baana because empisa za nyine abazadde bakuza abaana nga babalaga omutima omubi mission y'abazadde abakazi bakuza bagala abaana bakolenga bakyayi bakitaba abakazi bana babaana nga asset sateza abaana sibalaba nga asset that's why mwata nemesa kulya kyenjagala nzo mwana sibulaba mu future naye omukazi yalowooza omwana ye future kubanga future nemyefuna nga bajjo sobola kusubira mwana wange kujimpa kati Daniela yandibadde ateekawo olukonko olw'amaanyi kamiliyoni akyawa abaana abba abakyawe nti omukazi yennyini akukyayisa abaana empisa z'omukazi zikola kyamaanyi omusajja okwagala omwana gyebufaana gye bulagadde badde omwana aba wa musajja kubanga abba bwafa bagenda muzika ku kijja kya muzeyi mayanja tebagenda muzika wa Daniela kakati botidde omwana ekika kye otaddewo life mu kika kye ate opportunities ekifaananyi ky'obubbi omukazi yenna akusaba divorce nagamba tugabane bintu kiza safe alikwenda bibi muba bubbi Chameleone became a staff from 2000s. He has been working a lot for his future. Naye amaze bubi because of the woman. A woman can destroy you. Omukazi asobola okusuula eggwanga. Omukazi asobola okuvaako okwetta. That's why abakazi batuleetera obuyaaye. Okoye tujafuna Chameleone. Ompulira bulungi ekugamba esimu yino kati kubeko. Abakazi batukola ki? Batuleetera obuyaaye kati tosobola kulaba Chameleone bamuyisa. Tosobola kulaba Chameleone bwabona n'ofuna appetite ekwana. Tugamba obo oli kubona. Kubanga kati buli obeera n'omukazi ewaka obanga asuze n'ekkondo. Ogamba tampa obutwa n'atwala ebintu. Tapangira ne banzita n'atwala ebintu. Because it's like omukazi n'abaana bateesa kimu. That's why abasajja bamu tukyawa abaana nti omukazi asobola okugamba abali tutte taata wammwe. Era teri kintu kya busiru kuzaala abaana mu mukazi omu. Omusajja alina apuliza kusanyuka TV ne ku Busoga Leo Radio tozaalanga mu mukazi omu. Okuzaala mu bakazi ab'enjawulo ekiyambira kikino nti bali baba planning okuwa obutwa gwazaala mukazi w'ebbala gamba nze siriimu naye jja n'akulabula n'agamba taata tolya mmere bagenda kuteeramu obutwa. Eri abalina famire nga tabaliige muleka nkozesa olulimi olwo aye nga bali very safe and fine. Ate kisoboka bajo bali omusajja omukristo okkiriza nga bw'osanga ng'omwana ddabadda ng'ayagala nnyo nnyina tomwagalanga. Naye bw'osanga omwana ng'ayagala nnyina 50% naawe akwagala 50% gw'oyagalanga kitegeeza oyo omwana ajja kubaamu amagezi. Omwana yenna ekitonde ekikazi tekitegeererwa muntu. Bw'osanga omusajja nga mukulembeze nga mukazi we yamutegeera tomuwanga akalulu. Naye bw'osanga omusajja ng'asobola okuwakanya mukazi we n'akola ekituufu bimuwanga akalulu. Bw'osanga omuvuganzi yenna mamizi boy tomutulabanga mu future because women is a destroyer naturally. Chabuton. Buli wabeera n'omwana gamba olaba taata tatuwadde mmere, taata tatuwadde kyakulya, taata omubi ali mu bwenzi. Naye kati ate omusajja asobola kusanga mwana ne mugamba ebyo simulaga na weakness ya nnyina. Omulekera ekitiibwa kye nga ki? Sisobola kati omuzadde abakazi bano bakola by'amaanyi okukyaya abaana abasajja. Okitegera kye nkugamba? Naye so singa abakazi baali bamanyi nti ne bw'onookola ki omwana oyo wa musajja teri kintu kibi nga musajja kwegana mwana oyo mwana abaako ekikolimo nti talina kika. Dabadde abampulisa ku radio tokkirizanga butamanya kikakyo. Ne bw'ogenda n'okulira amaka ga pulezidenti Museveni nga si yakuzaalira obaako ekikolimo ekyabakazi kyabalimu okukola ki? Olina okutegeera obuvo obwo. Olina okutegeera gye bakuzaala gye bagenda okuziika n'ekikakyo. Omwana abeera mu kika kye ekinaku ekirya mukene n'amazzi amakalu nakagenda wa Museveni because eri waka gwe musaayi gwe. Kati buli mukazi buli oba onyigiriza omusajja manyi onyigiriza baana bo. Buli oba okola empisa embi ku musajja manyi osasula baana bo. Abakazi ekyo tebakimanyi. Ye abakazi amanyi kasitaba n'oma bw'akaana kange. Kubanga abakazi abasinga balina emitima baagala baboneebone, baagala abaana baboneebone nga bo. Nze neekisabu nagala naweerera abalongo. Naye omukazi nabateeka mu international school yabajja yagala babeere bafeere badibire ku lujja nga ye bwe yakola ki? Nga bwali. Bw'owasanga omukazi nga nazaala we tafumbirwa towasanga mu maka ng'owasiza maama ne taata si bafumbo n'osuubira nti omwana ajja kujja afumbe. Bw'owasanga omukazi nga ewa babonabona bayagala ne mutabanyi wayite mu mbeera yemu oba muwala we nga nabo bakola ki? Bw'owasanga omukazi nga yadibira ku lujja bayagala naye adibire ku lujja n'abaana be. Omukazi ayagaliza abaana be kye bayita laavu beefulamu babaagala kumbe baagala bamalenga bo. Omukazi atafumbirwanga. Omukazi yadibira ku lujja agenda kuza ati omwana afumbirwe. Kuba omwana akuzaala bamaama nga yadibira ku lujja akuula ekyo n'agala n'anywa taaba n'agala n'anywa shisha mu mabaala n'akomawo n'omwana ajja kukula
ng'akulala bannyina byako nti nnyina yakeranga yayingiranga ku matya oyina kundetera okubuuza nti wootalyanga ku mu bufumbo nawasaako emyezi 6 oli mulalu buza kafuko 6 months experience nawasaako emyezi 6 nze mmanye ekizibu ky'obufumbo nti omukazi kyali kyayagaliza omwana we nazaalawo bw'aba teyafumbira yagana muwala we afumbirwe obaire wayanika miliyoni enaku dinedibise kyendi bukyanga sagene evaawo you interact one on one I guess that kati kamiliyoni enaku gyayina kamiliyoni yagamba kikyalowooza talina buzibu nakuwa Daniela divorce naye tayagala kamanyiro ka Daniela yamuza n'ekibuuzo yamuza n'ekibuuzo nanga kati bajja omukazi bwakujoganga tokkiriza nkamanyiro ka mukaki kwana tebeda ate kamiliyoni ali mulaavu kamiliyoni akyayagala Daniela ate bano abantu basatu bawanga omuntu nga wagira eni ali mutomuwanga magezi omuntu nga wagira ni mupu tomuwanga magezi omuntu nga ali mulaavu tomuwanga magezi kananga magezi gafuna gakoma abantu basatu omuntu nga wagira Arsenal tomuwanga magezi kati kamiliyoni ali mulaavu tosoba muwa magezi na Daniela yes kiro agamba nti wacha bikyayinza okutereera naye nze mbaka miliyoni omukazi mwesonyiwa ne mujja mu birowoozo nefuna omukazi omulala bana abakazi babakangira bwereere kamiliyoni akyasobola okufuna omukazi omulala amuwa emirembe kati kamiliyoni akkiriza nze kakati omusajja omutuufu tolina gwa mulaavu kwemalira mu mukazi omusajja naalaba mu mukazi future omusajja abako ekikyamu you must accept defeat oyina okukkiriza kibayita defeat kati kamiliyoni bambi ali mulaavu ali stressed yazzeemu okweraliikirira tamanyi bwe kiggwa naye nebaza mama wa kamiliyoni nti at least adefendings abaana be ate property y'abaana ba kamiliyoni kyono Daniela asobola okugana agwa mulaavu n'omusajja omulala ne beerabira n'abaana ba kati fe abazadde mu baana ab'enjawulo abakazi babeera selfish basika bazza waabwe kakati ate mama wa kamiliyoni she is a real mother yagamba ndi ndimukuŋŋanya kika kyange ndimukuŋŋanya kika kyange era nga tukyali ewa Bajjo avuddeyo ku nsonga munnange eza Chosen Becky ne bbaawe avuddeyo n'alyoka agamba nti omusajja oyagala otya abaana b'omukyala b'omusanze nabo ate ng'ababo bali mu kuba nti nno babonaabona ye Bajjo agambye nti nno omwami Ssekajja yandiba ng'alina kyabaza ku Chosen Becky otijja n'abaana abatali nabo obalagalaavu olwo buli mawulire bukola ki kitegeeza oli plasitiki olina kyobala ku Chosen Becky njukira bano abakazi bagwa mulaavu bawuguka nti omukazi bwagwa mulaavu talowooza kyankya nti Ssekajja okutwala Chosen Becky ku muzikiti nga si musiraamu ekameka ezo sente zogenzeemu emeka zamugenzeemu ewuumula tosobola zirabire mbuno obwana bo bambi obuli mu mawulire obukola ki ne Allah gwogenza okusaba kuwuumula tasobola kuwa mukisa ng'obwana bukaaba Katonda no wantondo Katonda wa nono tosobola yabadde just ku show off nekya love yonna enewanga atebera ku social media love bogirabangamu okutijja love bogirabangamu okukakasa public love bogirabangamu okwekozanga Chosen Becky tosobola kuwangaala Desire Luzinda yatandise dde okuba nti n'ataamisinga omwagalwa we Levickson agenze ku TikTok ye n'alyoka agamba missing Mr. okitegeera tuli ku Levickson era gwa missinga kaakati nno ne Levickson naye najja mu comment section nga wooli mu kulabaawo n'alyoka amugamba nti I miss you already my love safe travels I will see you soon bw'atyo wavuddeyo n'alyoka amugamba love enyuma naye Desire ne Levickson munnange lave banyumidde era batambulira ddala nga we babibala kaakati no Frank Gashumba ayina kyagamba wano avuddeyo n'alyoka atabukidde Kadaga atabukidde Kadaga kw'ossa ne Anita Among jjukira bano ababiri balina olutalo lwabwe era nga ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'abaako byayogera nga munyiivu okitegeera kale nno Frank Gashumba ye bw'ati bw'agamba ako kawedde dda Kamong yes ate biraga nti she was humiliated yaga nali humiliated when ali speaker wa parliament kati ate n'enguma kati ate nebino era embeera yeemu humiliation abamu mugiriza okutuukawo n'akaseera katuuse Katonda akuwadde ekirabo obadde state minister for years obadde deputy speaker for 2 terms obadde speaker for 2 terms kati as we speak oli deputy
Rebecca Kadaga asasulwa ensako etenkanika yalinganga mukulu wange Sekandi kitaffe. Former Vice President Edward Sekandi afuna ensako eya Deputy Speaker for 2 terms. Nafuna ensako eya Speaker Parliament. Nafuna ensako eya Vice President. Kati Senior Presidential Advisor. President Museveni yamusasulira floor number ku Kampala Kingdom watula. Floor number. Ya ofisi. Mwagala baba we batya. Kusinibwa kwa kikazi kumwetaaga. Sekandi Luweero. Anita Amongo yennyini. Anita Amongo tubulire Muganda we yafiire Luweero. Abantu abafiire Luweero tubamanyi. Abantu abaleta government eno mu buyinza we know them. Oba abantu abaleta government eno mu buyinza nabo State House bagirabira ku TV ate mmwe era basange Kampala. Abasajja balugunda beba founders ba Frunases ba mama Mbabazi ba Kayindo tafiire. You get it? Kati obo tafiire asirise amama asirise lugunda asirise ate gwe omutawana we guva kubitibwa kwatamu Kadaga kiyaseko walinze gulo ya mobilizing abasoga ekyo yakikoze how kubanga I have it from a reliable source nti ababaka bonna abagenda mu kamyufu kendale mu ngabalwanyisa Kadaga tebakomyewo yabasinga tebakomyewo a bigger percentage like 50%. Wechege so bwekyo kyabadde ekirala nga togikwatako yakagwa. I remember very well Right Honorable Kadaga yali ku gundi yali ku mukotu gwakazi we Bashir Mbazira then n'agamba singa tiyali ye singa Museveni ali lwakitula alunda ante. That was a cruise statement. Yali nene nnyo ngalo kubanga yemu kwemu Museveni tiyerabira ate tasonyiwa. President Museveni Sabalwanyi teyerabira tasonyiwa. Yaba amanyi wakulindira. Kati ze nyina abantu bemanyi be yagobedda nga yabagobadda we bali mu cabinet ne jipu bazina nenga yabagobadda. That's him. Yakuwa omuguwa newe hanginga. Ekirala kyasinga okuluma President Museveni ye sek okusalawo nti olanya ye speaker Dako Rebecca Kadaga na standing as an independent. Bakugamba those who were close to him, he spent the entire night akuba masimu. Olia naye kulayira ki Yoweri abeera buta kuba masimu Kadaga yali atwala olanya. Yesu olomuwanga Lwaki kugamba nti Anita Amongo yagenda okuwangula akalulu kano mu kalulu obwa Deputy Speaker obwafuna Anita Amongo Deputy Speaker yafuna obululu 415 415 votes out of the 500 blah 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 blah. Jukira yafuna obululu 415 nga tanaba na kufuka Deputy Speaker yagala ba Deputy Speaker kati Speaker kitegeeza aina resources aina buli kimu centers lina Jacob Olanya I think yafuna obululu nga 310 ofuka ki Speaker. Now she has the money, she has the title, she has the power. Kinazudde gulo bwe nagenze nakawa mu balonzi b'ennaane bagenfa atuwa ssente gwe tulonda we tutuuse kati omwana w'omunaku agoyingewa sekyadde mu State House eggulo kigenda kweripiitinga wata alina Museveni tagenda kuba masimu nyogezaako mu humiliatinga musinga sinze ekyokubiri mbu kigongo yes obadde ne titles zonna Deputy Speaker bla 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 netusobola kweteeka mu level y'abasajja abaali mu nsiko kubanga those who were in the bush bakugamba nti emundu yavugako mu Luweero Kigongo n'addukayo nayagala okuddukayo ne babriefinga President Museveni nti owaayi Kigongo yala kudduka ne bamuteekako ttiimu nga bonna balina abaserikale nga batambula naawe nga tomanyi ng'emundu efuuse ki bwete tambudde badde mulabi mulungi alikuwa kumina ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.